ffenna obusiraamu bwatuulanga wala nnyo. ogera nolaba bavubuka ku mitimbagano boogerera obusiraamu. Allahu akbar. Obusiraamu bwebajja ne butereza ensi. Wekimanyi nti waliyo abantu abamu mu bibiina ebirala ng'omwami bw'amala okufa ne bajjayo ekiraamo ng'emmaali yagiwadde malaaya ow'oku muzigo, ono omukyala we wakale nga tamuwadde wadde 10. Bagenda osoma ekiraamo nti emmaali yonna yagiwadde oli bwadde akolako obuseego, ono amujjanjabe tamuwadde, nga bagisula nga ffe tekisoboka. Tekisoboka. Obulyazamaanyi kano bw'otukamba naffe bamakulu meeru, agimma kitaawe n'agimma nnyina n'agimma abaana be n'agiwa embwa. Era ekyo balooya bayingirawo oluyingira balooya bonna mali ya mbwa. Naye nga kitaawe ali awo, nnyina ali awo, ya mbwa kiwandiiko kiki? Era ng'embwa erina balooya ssebo. Mu busiraamu tekisoboka. Tekisoboka. Nnyina yamumye ki? Kale wallahi wulira oyo mwana Adamu. Allah gwe yafuula ensonga ojja ku duniya yagigabidde oli malaaya we oba embwa oba kapa. Era ziri eziri nga biliyoniya nga mbwa. Sitayiro eyo neeyisa ya jahiliya. Qur'ani byajja okujjawo kubanga Abawarabu bwe batyo bayisanga bakyala. Mwami bw'afa tolina wadde Simooni wa. Allah alaga nti walahunna rubu. Alinamu olusi kimu kyakuna. Alinamu olusi kimu kyakuna n'alaga percentage omukyala gy'aba naye. Ffenna obusiraamu bwe bwajja otereeza ensi eno tewali kirala. Era kyova bwajja bugenyi. Bada al-islaamu ghariba wa sayaudu ghariba kama badaa. Ebigambo bino Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatandika okubyogera mu Makka baalaba tekisoboka, tebijja kukola. Nze nina amaanyi gange, nsobola okuba oli omunafu alina ssente nezimutwalako atulakyo ng'ani kati nze amaanyi gange ngakozesa eki? Nina amaanyi gange neegomba omukyala wooli nsobola okumukuba namutta nentwala omukyala ate nga tekisoboka. Ani anatambulira ku ebyo? Ndi muvubuka muto nyala kusanyuka bw'ate sina kusanyuka nina kugenda kusaala. Gino emyaka gy'amasanyu ani anabisobola? Obusiraamu bwatandika ng'endabika yaabwo buli strange. Naye Nabbi agamba nti fatuuba lilghuraba, abagenda okufuna ejjana be ba strangers, abagenda okuwangalira mu nsi nga tebalinga bannaabwe. Enneeyisa ye endala omuvubuka tonayo girlfriend kijja kitya? Ate obusiraamu tebumuzikiriza. Nga bano bagamba nti laba nno laba mujje muwulire oyo egy'emyaka kwano gaffe omu erina mukadde we nga si musiraamu, asoma siniya, amaze siniya 4, muvubuka agenza okukyalira maama we. Kati atuuka ku kitundu nga baleese ekiggunda kiri awo. Kati maama n'amanya bano abavubuka banne bali wali. Namugamba kati tugenda okukola okimanyi kye tumalire ddala sijja kujjula mmere ekiro, tumale okulya okole ki? N'abala ne ssente ez'omuyingiza n'azimuteera awo. Omuvubuka teyanyiganga, batulanga balya mmere. Maama ng'ayingira buliri agenda okuddamu okubuyingiza bw'ati ng'omuvubuka baali banaku embeera si nnungi, basula mu kisenge kimu, ng'omuvubuka ali mu kweyambula ayingira kaliri. N'ambuuza obwayi kiki? Ni ssente nazikuwadde ez'okuyingiza awa mu kidongo, nga ssente we yazitadde we zikyali. Namugamba nti ebyo biri haramu.
kuzina essaawa nze kennyini wenabeerera mu myaka gyo nga sinza kuyingira buliri ng'ekyeggunda kiri bwali. Banna bali mu egi yo bonna baliwa? Maama, ebyo biri haramu, sibigenda. Era sente zo tereka mu nsawo. Nange Allah kweyisiza maama we natula shahada. Fatuuba lilghuraba, oyo gweta stranger. Tagenda na kinyumu. Tagenda nti emyaka gino olina okuba nekino, kwegyo emyaka olina okuba nekino, kwegyo emyaka tobuuka kino. Quran kyeŋŋamba kyabuddaga nti fatuuba lilghuraba, ejja naye aba strangers. Amakulu nga ne banne bakwewuunya nti kijja kitya okuba mu myaka egyo nga tolina kino, tokola kino, tokola kino. Ate nno mwana nge buli myaka kati naffe bana bebatusomera nti kati egyo emyaka gyo olina okuba n'ekimaama ekiryawo ekigaggagagga ng'okiryako buli ssente. Wali yaŋŋamba ngenda kikufunira kibira mu Amerika nti ate kiti gulya buli ssente zaakyo ekikumirawo mu bitaala awo oti vuga emmotoka empya wa traffic. Ofuke wa traffic. Fatuuba lilghuraba, ba stranger bagenda okufuna ejjana bebaluwa ba stranger. Era bamubuuza ya Rasulallah, man humul ghuraba, otugamba ba stranger bebaluwa? Unaasun salihin qalil, bagenda kuba bantu balongoofu naye ng'omuwendo mutini. Fi unaasun su'un kathir, nga bawangalira mu nnamba y'abajeemu ennene. Amakulu muvubuka omu ku kizimbe kyako eri okwo aliko ogwo nga bonna abasigadde boononefu ye n'agaana. Oyo mugenyi. Lwaki agenda funa ejjana okulwanagana n'ennamba ennene n'ogiwangula etakusika? Okulwanagana n'ennamba noli owangaliramu okoleramu mwaka ku mwaka ne batakuyingiza mu gaze gaabwe, kyekikufula stranger. Era ejjana weebaawo kubanga mwenkana mu myaka, emirimu gye mukola ssente muzenkanya. Siga nti onoonya ssente za kudigira toziraba, ozirina naawe. Amaanyi oli muvubuka muto ogalina. Siga nti sukaali ne pressure bikuyiseemu naye noga nti ebyo Allah tabyagala. Tuli ffenna era kyobola ne gye buli eno abawuliriza emisomo gyaffe abamu olwokuba nti obusiraamu bugenyi, ye agenda obivuna nga laba tebigatta, kumbe bigatta, ye takimanyi nti buli strange. Kino kisoboka kitya? Tekiriyo. Ye alaba tekisoboka, n'Abawarabu abaali mu Makka bwe batyo babyogeranga. Kikati kino ekiri kino tekisoboka kino. Bwe batyo bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omwana kyatukoze aleesa agantuntu tegagatta. Bwe busiraamu bwatandika bugenyi era bwe bugenda okuddayo. Olina kusooka kutereeza mutima, kubanga obusiraamu si bwa bwongo, bwa mutima. Mutima si bwongo. Obusiraamu obutegeera bwetaaga mutima, bulinga nsonga za mukwano. Mutima si bwongo. Ziba kubanga ensonga z'omukwano zaali za bwongo, siniya lekishala tiyadde wasiza muwala atamanyi kuwandiika linnya lye. Naye amukimayo ne bamugamba nti otukoze eki kino, nti nze omutima gwe gwagwala. Tasobola kuwandiika linnya lye wadde ne pitu teyagituukamu nti oyo kwe nviira. Munveeko babalina. Naye nga oyo kyandibadde kigatta mu bwongo kulaba mu magezi kijja ekyo. Funayo munno ku yunivasite wali gwe mugwisanya naye, kale gwe alina diguli emu gwe olina bbiri at leastiko. Abakubako omwana omuwala nga tasobola kuwandiika linnya lye kubanga nsonga za mutima. Bw'oteekamu obwongo ekyo tekijja, naye bw'obizza mu mutima kijja.
ensonga z'omukwano si bwongo era buli agezaako okuteekamu obwongo kiyiika buyiisi. Ewaka n'oteekamu obwongo mu mukwano tosobola kukuuma mukyala, n'omukyala tayinza kukuuma mwami ng'akozesa obwongo. Mutima, feelings eziri ku mutima ze zikola obufumbo. Hafizul Quran n'atukubako omwana omuwala nga ne alifu ne jimu tasobola bimuteerawo tasobola kubisoma. N'owandika nti eno jimu nomukayi somera ennyukuta sigimanyi. Kiyina eryamaani wandifunye ku bahafizu abanno nti nsobola gwenjagala babalina nja musomesa bitegeere. Jimu tagimanyi naye gwe magezi kijja songa si za magezi zaki za mutima. Sheikhe omumanyi waffe atusomesa wano waffe Uganda irimu n'owulira ng'ekuka n'atuleetera omwana nga tamanyi na swala n'ewuzu tagimanyi nti oyinza gwenjagala oyo kwenfiira kyomubulira kigambo kirala ayinza n'obba kyawa nno sebo muzanyira ku mukazi wange muviire ku mukazi wammwe nze wange nze mmanyi. Emitima ogulabye fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. Amaaso gano galaba si kyekikulu, omutima oguli mu kifuba kyekikulu. Omutima gwa bbeeyi n'okusinga amaaso era Allah gwawadde omutima omulamu ne waba yaziba amaaso basobola bitegeera byonna. Ate omutima omufu ne waba alaba bw'ati ate asobola okubeera muzibe w'amaaso, omutima tegulaba. Naye nga mumulaba atunula bw'ati ne waba yaziba amaaso omutima guliko ensonga nnyingi. Tuli ffenna kale tugende mu maaso inshallah. Naam.